Okulya ebisiyaga kuba naye kweyongedde mu Uganda obutambi mbuyina mu maaso awo. Jennifer Furufiga naye atabuse bubi nnyonnyodde. Ana Nabatanzi ne Rwasa tebinnaba kugwa. Aliyani Skin ne Bajjo n'Abitekisi byonna mbiyina mu maaso awo. Mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atataba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell olemesibwanga byonna bimba nteekayo. Munnange abaana ba kuno mmo mwe bateetuuzaako batandise dda okugamba mbu King Shiba asingira ddala wala nno Furufiga bannange naye bannamwe lwaki munoonya entalo kuno ku apu banaye mwe tumwagalirako ddala mirembe naye ng'ate bye biri mu sayidi ezeeyo nze bagamba byenfuna byendeeta ate munnange nange nenkola ki ne mbagamba ne bannange nze naabona bali mu ggomesi tewali kikyamu kiriwo naye maama b'abaana baabitadde dda ku level byateebyo nga tubyerekereza bwentyo okuvuza obutereevu paka wa Kaye Wisdom kw'otadde Tamale Mirundi Junior bannange Kaye Wisdom ate mulowooza tayongedde okulumya Tamale Junior mweyina maaso wano mu katambi nammwe kyetaagisa nga mwerabidde ku bannange oba kuno kwe bayita okusookereza oba kwe bayita okulumya kati abafala kireka wakino anko Sendi bafala bebaddeyo nga bagamba mbu batuliriddawa balabe gwe sokola bakanyi anti tuli mu North America basendi oba bali kuki sendi anti bamuwadde kati yagenda okufuuka omukulu w'okwabya ennyimba e Uganda ojaka abasendi ono Wisdom is a God made guy nomoba ofoota even newenkuwa obulamu bwange koota tosobola bwenkana nze nkusiibudde baayi byebyo munnange kati simanyi oba kino kye bayita okusookereza kaninda ate Sister Junior munnange kyagenda okumuddiza we mba nkugyeeyo bwekyo okubuza butereevu paka wa Dr. Cephco maaso awo nina akatambi nga Furufiga amulumiriza okusaba omwana omulenzi akaboozi bufunze ki ebisiyaga naye nga sinaba kuba kye nga nkutuusamu eyo story kasooke nkumalirize neno mulowooza Dr. Cephco teyabbye omukyala w'abandi munnaye basookereza kolawo obuvidiyo mpola nga bawoza besti ono omwana muwala abadde mufumbo era nga omwami we babadde bamuyitaane mu kulunsubuga naye maama mitawaana myereere wenjogerera era nga munnange obuvidiyo obutambula nga anunira muli amazzi amazi asula mu mufeya alebanayo ako bakalikodi banaye tebampambira webatekawo kamera bampambiremu kubanga mwansuubiza dde okumpamba Mbujja is the best. mukwano she's cute but she's not the best because mulungi naye smile ye it's not serving But she will gas for you. mukwano I will gas for those that are not my tribe mates. I can't gas for my tribe mates and I can't gas for someone I like so much. If I gas for Gambia, please doctor, I'm the next to repress her. What? Please doctor, I'm the next to repress her. mukwano ekisooka olina kubeera mufumbira ate singa dusha Mbukyokatata lususu. naye dusha wanaaba nga akyali mulamu mukwano ebyo tobisuubira. I love dush so much and I'm not ready beeyita bebbeeyo okusinga mbadde dusha ali mukwano yasazeewo abe ne Cephco yasazeewo abe ne TikTok yangambye yakoyo abasajja Abaganda nangamba ayagala bafumbira Dr. Cephco ngenda kuba mukuddiza maaso awo naye ate kansooke nkumalirizeeko ne mwana mulenzi Jobless Billionaire ono nno nga mu TikTok munnanga vidiyo ne yeekubira enduulu olwa mwana mulenzi Pressure 24/7 okubeera ng'amusaba akaboozi munnaaye mbw amugamba abasinkane bamiitinge omulenzi alabe kimuyitiridde ku kunzo waako yo waaye kaviyo yeekubira enduulu era munnange akatambi kalina mu maaso wano katukalabe. Atwale mu church girl fe tulina wana ya Suzani Makula tulina abana nga Lili Paz Janat Rema bakola mu gwamannyo okulanga bakola soringa abana mu church girl abana naddala abawala bensimbye sira naye n'abalenzi babali bubi okubatunza mu Sodoma and Gomora abantu batambukidde ddala ensi etabukidde ddala nabadde n'omwana ono omulenzi jeno yabadde amuntumye gwe bayita oyo yenja kumwogera kubanga mwana muvubuka afumintiriza eyita akozesa biliyoni yaki alina nyere yeyita Jobless Billionaire nanjirayo message ngera omwana mulenzi munna mukwana muli bubi
nandaga buli kimu bwe kiti nandaga wuno ngamba wano simanyi muweereze ka flying kiss simanyi muweereze kaki mulenzi munne bonna bali mu Uganda wano omwana yagana yekubye emizimu n'agamba nti nze simanyi nze kabaka wegundi simanyi nze kabaka n'emizimu ginkutte simanyi akwana jobless billionaire omwana omulala yakafuna accident mwena mumanya aliko bo baana balenzi bannange beekoze bintu ku mulembe guno era nga maaso awo nina fufiga munnange era nga ayongedde okulumya Dr. Cephco nga bwakwana omwana wa mukwano eno yakapasula mukyala mufumbo mukyala nsubuga ate neera ali bali akukuta na bisiyaga bannange abaana kiki munnange Dr. Cephco weefudde ki Mukama Katonda nze sigenda balwisa era butereevu kankuteereko Mama Museveni ate naye nga atusoose otwera emboozi ya Dr. Cephco nga wamazeewo abaana b'abandi abalenzi nga abakwana balimbalimba nga balina emimwa emirungi abaana bawumudde abaana mukuumula waliwo omuzo gubaluseewo tujja kuba tubaga akatambi ako babba kati abaana waliwo omusajja yabadde abbye abaana ng'abalimbalimba yabasudde mu saidi z'ekajjansi yababbye mukono ate abaana abalala babatwala mu bikolwa bya Sodoma ne Gomora babalimbalimba bababuzabuza mu bintu bingi babasubiza ebintu bingi nina omwana wa mukwano gwange omwana wa muganda wa mukwano gwange Nalongo Bridals waliwo omuvubuka ono abeera ennyo ku TikTok yerusa abadde amuperereza ennaku zino omuvubuka munne nga mulabikira bulungi obumu obwo mwana mulenzi munne omuvubuka oyo mumwegendereze ali ku TikTok yakafuna accident ebiseera bino abadde ali bubi omwana wa mukwano gwange message weziri voice notes weziri ng'omwana amuli bubi amukwana naye nga mwana mulenzi so abazadde kino kyakulabula gye muli abazadde kino kyakulabula yogera n'omwana wo abaana mbatwale mu church mbawonge eri Katonda maaso wano balina kye bagamba Lwasa katini nnyo katukiraba ati nakyo tweyongere mu maaso nze ndowooza Lwasa yeetaaga omuwala nga Angel omuwala asobola okukyuzinga nti leero ndi muyaaye enkya ndi muntu mulamu yitaaga azadde kalina abaana be nga mukaaga Lwasa yabaweerera nedda ssebo lwaki oyagala atwala azaddeko anti kati Lwasa akyasobola okufuna omuwala atannazaalako bulungi nnyo ate awakana ki ekikolo Simon mwe mulina ekizibu kimu self-esteem yammwe eri wansi naye nga kamaddo maye obuteteeyi bwe bambala oyo obuteteeyi bwe bambala ng'ebbeeri eri kufa akateteeyi eno kale ne kakiira eno baaka show ne kajja ne keebikkira wano wansi ne kakoma wano nga wakava ku animo katini animo weesalira wano ku booda ya animo n'amagulu wano weewasi wano nga bwe katuula bwe kati yonna ekutunulamu eti oluyima luwulirize bulungi n'ebigambo byalo kye baali bapromotinga ye feezi gye tuddamu era kyavola nga nti noonya ssente abo bahafu ojja balyokoowe kigambo nga kino byebyo nga namwe ate mbyewuliddeko nti munnange Lwasa ne wanaatambula mu bakazi bameka omukyala ali ogwo ali omuyeka ku nsi kuno amusobola nga yaani nga ye Angel bannange ate we tuli mu sayidi ezeeyo bannange Maama Museveni Jennifer Furufiga Nakangubi ng'atabuse bulala nnyonyo era nga bannange kyakoze Brian Wako owasanyuka TV ne Rape mukyala kw'okutera omukyala bindeeba bannange kyetaagisa nga namwe mukyerabiddeko sigenda kusala mugambo nedda sigenda kulaba muntu mukulu mukamwa namwe kambateereko ka video ate musobola okuba nga mukenyonnyo nga mukeerabirako bannange obusungu nga bumugi Maama Museveni bannange akatambi kaakano katukalaba ate tweyongereyo n'agaale muliko mawa wano gwe wasiza akakazi akayina ebinnyo tetwakunyeze tewali yabuuza interview eyo nti munnaffe munamawulire munnaffe ayesa akakazi nga kabinnyo nnyo byonna bwe daseka bikweka ati mu bakazi bonna balamimuwa binnyo nga mwatuvuma nga mwatuvuma nga twegomba okulabako ku bakazi bammwe nalaba ono yalemera ku mudiba awoza Miss Pente omusajja yakoowa okumulabisa yakoowa muteeka mu butaala obutalina makulu ali mu bulamu obwekweyo okutaba okuba nga yeebeezaawo ng'afuna ssente weyagala mufula socialite patsanki oyima nawatali kikuyimya bannange bw'oyima otama muwala gwe walaba shobo yakusala bwe wategerere nti nsisinyanga abakuwana baali tebayingira otama totamya kintu
try to be your secrets. What is your secrets? Nga no mama tusode kumbele. Mwakozi propaganda baba ngamba sizala ani achikugamba. Ani. Ngato ino mwana. Gora de byokola lyo mukazo mu byo munene. Nolumbaga na mama fino byerabidde. Teyina mwana wa Musajja. Lwaki mwerabira mangu? Wakafumbira n'okufumbirwa. Tugamenti buli afumbira yazalirawo. Ng'ani akusaba omwana. Mukola stante ez'ekisiru ne mwekabyakabya obuziga bw'ekirogo, obuziga obubakolomira, obuziga obubasembya. Ani akusaba omwana? Bw'oba omwagala towanika bulungi amagulu. Nze nebuza n'abazaala nga temuli ku plan. Abaana tubazaalira ku plan kati. Mugamba nti daddy today I want to be the baby's what? Bobo's tumbo. Nemubala date, nimbala time, banga cho mwana kwa kanta nako sente meka ugenda kuzalira kwa. Ebe na osoka bibala. Masao nina katambi katamale junior munanga avude mu mbeera kino kididde okubeera ku live emu munange ni wajja mwana mwana atandika namugamba totunyumiza kirala kyonna twagala kintu kimwani kibalama banange sister junior tabuse bananga avude mu mbeera byatayogedde ebiwanva ebinene ebiddugavu bayingira amazina g'entima nga tebagamanyi muli awo mutu asamira yasamira sibanya firi political prisoners faba abakwata Mwamu bibanjiza eri naawe twetano bintu bye bya kisiru olinga amazi nze batwala mu byafirya dictator mwali mumanyira Museveni nga mulowooza ki Museveni bamumanyira tamanyi kamanda in chief bijano bitwasamira biringa amazi hagala kibalama twagala kibalama genda mu court chief justice atulali kwa court temujano nga mutuma tamanyi parliament jeri tamanyi speaker jasura wali ekololo mugende wanita among speaker jemba mubanjiza kibalama Internal Affairs Ministry eri wali mu Kampala mugende wa General Tafire yakulira police tujano nga mutu asamira yasamira Pese bintu byamwe byekisirusiru ebya Bob Wine ebyatutamatama ebya principal tuli awa Bob Wine yatuzaala wano alinga amazi tozano bintu bya kibalama wano bintu bya principal wa moyo atategeera gwesaive ompita mtabani we Solomon zali mtabani we Solomon no temina pejeza mweza NUP nabagana ebintu ebyo wano naye ebintu bya kisiru wano kero bibanjiza eri emagere wano mukabo bwine jali emagere je kali je bali mukulya bya nyanja lwaiso gende wano biyaniri gende wedi mutwe kasasiro tosa bintu ebyo bya kisiru wano nje sikola mu security kibalama gendo mubanjeze wanyoko twagala kibalama mwina ko Luganda nze ya muwamba mulinga amazi nje temusa bintu bya struggle wano sibyagalira ddala bintu bya kiferefere kusira sana mu state house nga bamadde gomese ekiro ba Bob Wine mbali mukujjako Bob Wine ajjaka atya Museveni atya omufera awedde emirimu bile baka byamwe bya nupu mbisanga wa genocide bigeze kukima sente Lubango yatoyambala gomese ekiro agala kibalama wano ababaka beni upi basiba wa genocide kapeka sibasanga yo mitinga balya miyembe bilwano bitwasamira yasamira nga sitwageriwa wano byagiri ali amudda sente nzite mutiddangamu highly knowledgeable jano mutu wano Uganda lyo struggle nga yatandesedi wano abayagala okujjako Museveni bonna babbi abana babe basomera bweru wano waliwo mubako omwana wasomera mu Uganda results za Piero ibwe zidda olalamu omwana wa minister MP abana baba minister ba MP bali bweru kusete za government bilwano bitwasamira gwe tudzanga ne byekisiru ngere mbiyibira eri ebya struggle byamwe fe byatutamata madda Museveni wenzo mujja konga ina amaje nagaba badda mugende Kongo mu bibira mulwane muli maloji mwebasi bimala okwegadanga ne biveri twagala kujjako Museveni mwala amuleta bisinike ebinyu mwala amuleta ojjakani gwotaleeta gwe Museveni bwali yagala aligenda gwe wamuleta ne muddawo ne mumalira abantu obudde tuli mu struggle ki eyalogi struggle eri magulu g'abakazi bonna babaka beni UP byonna biwasizza biri maloji byegaddanga
Fimala, firi dictator, firi Museveni, intebe Muntebe, saa mazi Muntebe, mulinga amazi, muyimbe mazi Muntebe, teri intebe Muntebe. Wano state house mujiyitako, ngate mujiyingira. Tubiza wane by'ekisiru. Uganda teyina opposition. Ono nno si waakwemunkuulirako kugamba obusungu bwo aboogedde nga buviira ddala eri kugumba ddala bannange ate we tuli mu sayidizi eyo. Calvin Kayanja ye ensonga za Pitex ne Bajja okugoba Alien Skin munnaye mu nkuuka akyabiremmeddeko era nga maaso wano nina akatambi ng'atabuse bubi nnyo nno katukalaba ate nako tusobole okweyongerayo maaso n'agaleero bannange. Alien Skin alina akayimba ke yakuba n'agamba nti wasiga bukyayi kaakano bukungule. Amakulu gaakyo nti asiga bukyayi akungula bukyayi. Mwami Abitex mu bitiibwa ebingi njagala okukusaba kubanga tukyayagala okulaba ng'oli mulamu. Nga 31 Desemba ng'ogenda mu nkuuka genda ne oxygen silinda kubanga ogenda kuzirika. Wasiga obukyayi ku palaso n'oddira n'olunaku lwe yali akoze ekivvulu n'okitegekako ekivvulu ekirala ng'oyagala asiraana akaabe. Kati bwe bukyayi bwe bumu bwe bwetoolodde ne bukuddira. Bwe bwetoolodde ne bukuddira. Toyina na muntu yenna ayinza kwegaliiririra Alien Skin akuggyeko ekivvulu. Kubanga naawe abaakutuukiriranga ng'okozesa obukyayi n'okusowagana mu bavubuka bano obategekemu ekivvulu. Gwobeere musanyufu obulamu bwo ng'olowooza gwe tolitegeka kivvulu. Kati baakikutaddeko ate nga statistics zonna ziraga kivvulu kya nkuuka kigenda ku. Buli omu yenna omwekubyeko. Omusajja tanteekako ekivvulu. Naye ddala ani ayinza okuyimiririrawo nga wateeka ku muvubuka omuto palaso ku lunaku lwe yategeka ekivvulu. Naawe kola ku looso ogiwulire. Naawe ozirikeko. Kyova olaba nkugamba oxygen silinda ekubeere kumpi kubanga wasiga bukyayi ke kadde obukungule. Bannayuganda mwenna njagala obbakunga. Tugende nakivubo nga 31 tuwagire omwana mulenzi Alien Skin. Omukulu ono yasiga obukyayi n'ayagala palasa afe pulesa. Palasa ave mbulamu bw'ensi eno olw'amabanja akole flop. Ku nsonga z'ataamanya nako ng'omusajja omukulu kye twali tumusuubiramu kwe kukwata abavubuka bano abagattaganye abalage nti omukwano gwe gusinga mu byonna okulwanagana teri gye kututwala. Yakuma mu lutalo n'ekivvulu akitaddeko ekirala olw'okuba opportunistic baagala basololooleze ne ku maziga g'abantu. Kati eno yessaawa titi for tat ogenda kuguulira omuliro. Alien Skin ku ntikko. Statistics ziraga 100% ogenda kusalwa ekivvulu era bw'oba mugezi kwata ekivvulu kijjeeyo kuba tetwagala kuswaza Buganda nti enkuuka ya Kabaka yagguliddewo omwaka abantu 5 mu lubiri. Kubanga statistics zindaga abayimbi bagenda kusinga abawagizi obungi mu nkuuka. Bw'oba mugezi togenda mu nkuuka kubanga tegenda kuba bantu. Tugenda nakivubo mu Nkwakyo Festival. Wasiga bukyayi bukungule. Ovuma omwana talina kye yakkola. Si gwe yamujja mu kyalo. Buli muyimbi gw'omanejinza omaliriza naye bubi. Abitex olina okuba ng'oli musajja mubi kuba ono omwana ozaala muzaale. Tomuwandikirangako luyimba. Omwana wayingira mu ntalo za ina na ntalo na muvubuka munne. Gwe ng'omuvubuka omukulu wali obateeka ku mmeeza emu. Gwe ng'omusajja omukulu wali obateeka ku mmeeza emu ne batabagana. Kati bw'oba wasiga bukyayi Alien Skin simbula embalaasi.